Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to tugenda kurawunya. For starters, mpulirizamu katono toyita wano. Mu screen y'okuteddemu ebifaananyi bina. Wakati ye His Excellency Robert Kyagulanyi SENTAMU Robert, the capable leader. Nina ensonga lwaki nkyogedde. Ku mukono gwa Kono Kagame, wansi w'omukulembeze wange Ibrahim Traoré Burkina Faso, ku mukono gwa ddyo General Kawalata Kaguta Museveni. Bana abasatu ngolese omukulembeze wange, they are all dictators without a doubt. Wabula tebafaanagana. They are completely different. Bonna. Wabula kansooke nkutemeremu katono. Kagame omulaba nakyemalira without a doubt atugumbula. Ekyawula Kagame ku General Kawalata gwe tuyina e Uganda nti Kagame yasinga ono amagezi nasolovinga kyosobola okuyita the political problem in the country. Yakendeeza ku bbugumu lya politics mu nsi ye atya musemateeka we. Article ya 62 ya ssemateeka wa Rwanda bagiyita power sharing. Wuliriza. Power sharing is respected in the state institutions in accordance with the fundamental principles set out under Article 10 of the Constitution and the provisions of the law. Egamba bweti. The President of the Republic and the Speaker of the Chamber of Deputies cannot come from the same political organization. Egamba. Cabinet members are selected from political organization on the basis of seats held by those political organizations in the Chamber of Deputies. However, a political organization holding the majority of seats in the Chamber of Deputies cannot have more than 50% of the cabinet members. It is not prohibited for other competent persons to be appointed to the chamber. Mubufunze, amagezi Kagame ge kasinga ono nti ate kaaleka amaanyi mu institutions ne gabanga gyegali. Nti singa owangula ekyo bwa president, definitely Rwanda toleta speaker. Kyakubiri, wadde nga gwa wangudde obwa president, okkirizibwa kulonda bitundu 5 ku buli 10 ku bantu abagenda mu cabinet yo. Ebitundu 5 ebisigadde biva from the rest of the political parties. Kikubisemu, singa aleeta omukulembeze mu ggwanga Uganda taleta speaker, olowooza checks and balances on the governance zandibadde nga bwe ziri. Olowooza enguzi eri mu kiyumba ekya parliament ekirimu Anita Amungi olunaku olwaleero bwe yandibadde senga loop Jobero Ssenyonyi ye speaker wa house eyo. Ekyawula ono Kagame ku Kawalata, Kagame w'amaanyi Kawalata lwaki asobola okwenforcinga hard decisions. Ekyawula ono ku ono, Kagame is a benevolent dictator or a benevolent dictator. Who is a benevolent dictator? This is a dictator who exercises his absolute powers for the good of his citizens and the country, instead of the good of himself, friends, family, and associates. Atono is a malevolent dictator. Yatia. This is the type of a dictator who exercises his absolute powers, never in the interest of the citizens or the country, but for himself, the family, the friends, and the associates. Ekika kya dictator ngono tebakolera nsi kintu kyonna. What they do kiri ekintu ekya nti abantu mu nsi ezirimu ekika ng'ekya Museveni babeera nga mbwa ya munaku etya nti nga omunaku ng'amaze okulya ekyennyanja nga tasobola kumegeta magumba lwa nsonga gakaluba agasuulira embwa. Wuliriza, embwa mu nju y'omunaku oba mu nju y'omwavu terya magumba nti ebadde eteekeddwa okugalya nti oba bagigawadde simply because gaayo. Mu nju y'omwavu embwa erya ku ggumba ly'ennyama lwa nsonga omwavu mu nju eyo talina amannyo gasobola ddimeketa. Naye bw'osanga omwavu asobola okumeketa omuntu gengege n'agumalawo, embwa mu maka ago tesobola kulya ku ggumba. Era esigalira lumonde alemye
buli Munnayuganda mu Uganda awo olinga mbwa ya munaku kyonna kye bakuteerawo mu kabajeti kye kivudde ku bubbi obuyitirivu nti eggwanga lyasigali liri underdogs mwe babawa ebifisseewo ate teweerabira naffe abali ebifisseewo birimu emitendera nti Museveni bano nga bamaze okuwandula amagumba balinawo babbalamu ku mutendera ogwo baminisita abasooka okugakomberera kati bano babbalamu abalina obunnyo obusongovu bwe balumako kye balumyeko ne kibalemerera obufisseewo ne babusindika eno wansi mu bibiina byammwe eby'abavubuka akine eby'abakyala. Mpulirizamu katono mu bakulembeze bannakyemalira be twakabeera nabo ku lukalu lwa Afirika ng'osobola okubamenya akyabasinze okubeera omunafu ye Kawalata. The person oba a leader akyasinze okubeera weak and incompetent you no one. Era tekakutandanga n'okwata ono n'omugeraageranya ku bana ababiri bano bali mu liigi yaabwe weewaawo bannakyemalira but they are in their own league alone. Ono yayagala nnyo okubeera nga bano era naye yali akyagala kyamulema bulemi. Lwaki kyamulema? Yalaga obunafu n'okubanga tasina kyasobola kukola. Yalaga incompetence and weakness eddi era atya. 1985 abasajja bwe batandikira okubba sente z'eggwanga nga tebannabadde oterekera mu bukulembeze ono Kawalata teyabakwatako talina kye yabakola. The junk helicopter scandal yalimu $800,000 eya mutowe sali musale we yabbira sente ezaali zirina okugula ennyonyi nnya. 1989 myaka just ena nga bakatula mu bukulembeze ono yali munafu nnyo. He was completely weak and incompetent okuvunaana mutowe. Oyinza okuba ogamba tuli ku mutowe yekka. Jim Wezi yatandika obubbi mu 1985 we yagendera mu Bank of Uganda branchi ye Kabale n'abbamu obukadde 4. 1985 he was incompetent and weak to act. Tekakutandanga n'okwata ono Kawalata n'omuteeka mu liigi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono His Excellency teyafaayo ba Mathias Mpuga simanyanga yali abaddeko emmengo kasita yakwata obujulizi nti ono yafuna akasiimo ku mulimu gw'atannakola nti yeegabira sente benefits rewards 6 months nga yakayingira mu office yamukubirawo kiboko. Ono kyatasobola. This nigga has been weak and incompetent obulamu bwe bwonna. Ono ekyamufuula malevolent dictator bwali bunafu. Weakness and incompetence tekikwewunyisa. Lwaki tasobola kusootinga bizibu bya ggwanga? Oyagala okumanya ku characteristics z'abantu abali incompetent naye nga ate bannakyemalira abapozinga okubanga bamaanyi. Yenna kyemalira tasobola ku taking out the hard decisions for the betterment of the country. That's why omulaba aniigino olowooza musajja nnyo kasajja kanafu completely incompetent kyova olaba tasobola kulwanyisa nguzi lwa nsonga he can't take on the hard decisions for the betterment of the country. Ladies and gentlemen, nga video eggwa omusajja asobola okutaking out the hard decisions nga mu government ye temuli untouchable ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsinzidde ku eno video kusaba 2026 akaluluko kamuwe na mutima gumu kakuume na mutima gumu ate kabanje na mutima gumu lwa nsonga si level z'abano bakimbuyege ekimwawula ku ono n'ono nti ate ono agoberera demokrasiya ayagala nnyo rule of law. Ono akozesa rule by law wadde nga dictator akolera abantu tomugatta ku bano bakimbuyege. 2026 tuli tuti mu protest vote. Saluti.